mukyalo oyo gwe bayita Freda Namuddu bw'oba oyogedde ku bakyala abasobola okuba ate nga basomesa mu ndongo ye Uganda yonna paka ku bano bashiba be mugamba okutandikira webaaka abakyala bangi nnyo boyinza okuba ate nga oyogera kabasobodde okuba ate nga bakyusakyusa naye olunaku olwaleero njagadde okuba ate nga twogera ku mukyalo ono nkutegeezeko ekisaawe kyesobola okuba ate nga awangaliramu ekyakadonkamu yasobola okuba ate nga azimba amaka era amakanda ge yasobola okuba ate nga asimba yasobola okuba ate nga ennyimba zakuba zaali zisomesa abafumbo n'abakyala mu mbeera eno nga tuli ku International Women's Day olunaku olwaleero nga 8 omwezi ogwokusatu 2021 mu nteekateeka eno omukyala ono gwe bayita Freda Namuddu yali mukyala w'omukulu gwe bayita Dani Mugula embeera nga basobola okuba ate nga etambula gwe nkutegeezaako omukyala ono Freda Namuddu yazaalibwa myaka gya 1954 wabula ekyembi yatufaako Desemba nga 10 mwaka 2016 era nga yafa kansa awusaidiza ensambya wabula ng'embeera basobola okuba ate nga etambula ekintu ky'endongo ono omukyala yasobola okuba ate nga yakirwamu nnyo era nga Freda Namuddu yazaalibwa taata bamuyita George Balunda mama we bali bamuyita Esther Ruth Nasanje yasobola okuba ate nga bamutuusa ku nsi eno era nga Freda okusomako tekwasobola okuba ate nga kugenda wala nnyo olw'embeera y'akasente yasobola okuba ate nga asomerako amasomero ag'enjawulo nga bayita Kituuza Primary School yasobola okuba ate nga asomera wadde tebyagenda wala olw'embeera y'akasente ezaali ewaka teyasobola okuba ate nga agendayo mpolampola okusoma nga kusobodde okuba ate nga kugaana omukyalo ono Freda Namuddu yasobola okuba ate nga yeyongerayo n'agenda ewa ssengaawe obudde obwo yali ngaawo mu kibuga Kampala weyasobola okuba ate nga agenda weyasobola okuba ate nga atandikira ebintu by'okuba ate nga atandika ebya music bwe yatandikiramu kwe kuba ate nga azina amazina amaganda olw'embeera nti ssengaawe gye yagenda baali bamuyita George Kayungu era ng'omukulu ono yali akola mu lubiri kati mu mbeera eno omukulu ono yali agenda buli kadde mu lubiri awo ono ne Freda Namuddu kwe kuba ate nga awerekerako ssengaawe nga bagenda mu lubiri eyo gye baali bayigira amazina amaganda ne basobola okuba ate nga omukyala gwe bayita Freda Namuddu kwe kuba ate nga yakuguka ng'asobodde okuba ate nga akuguka yasobola okuba ate yeeyunga mu kibiina kye bayita Nankasa Group ekibiina ekyo kyali kya mukulu bamuyita John Kimbugwe yasobola okuba ate nga akikwasaganya babeeranga eyo gye bayita Naggalama ng'asobodde okuba ate nga abitambuza mwaka 1971 Freda Namuddu oyinza okwebuuza Freda Namuddu ate ogamba Freda Namuddu abamu tugamba nti Freda Namuddu yali muganzi wa Matiya Kakumirizi ngenda kutegeeza byajja bitya mwaka 1971 omukulu Matiya Kakumirizi yasobola okuba ate nga asisinkana n'omukyalo ono gwe bayita Freda Namuddu mu kibiina ky'amazina amaganda kibayita Uganda Dancers Uganda Dancers nno ekibiina kino kyali wansi wa Barracks gye bayita Mbuya General Quarters Band era nga baali bakola ku mikolo egy'enjawulo nga kwe bakola ne mwana ono gwe bayita Freda Namuddu yasobola okuba ate nga asangira omukulu gwe bayita Matiya Kakumirizi basobola okuba ate nga bagwa omukwano era nga bandi eno yali ekuba ku mikolo egy'eggwanga egy'enjawulo nga bw'owulira nti olunaku olwaleero abakyala kati eyo bandi gye yambuya gye baali bakubamu era nga ate ekibiina kya Uganda Dancers mwekyali mpolampola nga kitambuza embeera wesobola okuba ate nga etambula nga woyisa akabanga katini omukyala gwe bayita Namuddu yasobola okuba ate nga yegatta ku kibiina kye bayita Kadonkamu Cultural Company mwaka 1973 awo nno gye yasobola okuba ate nga asangira omusajja gwe bayita Dani Mugula embeera nga yasobola okuba ate nga etambula oyinza okwebuuza ate Dani Mugula ajjawo atya mwaka 1973 munnange embeera nga yasobola okuba ate nga etambula nkunyumizaako ki ebbanga nga lisobodde okuba ate nga litambula omukulu gwe bayita Matiya Kakumirizi yassibwa olw'embeera nti obudde obwo omukulu gwe bayita Milton Obote yali ajojomya abayimbi ab'enjawulo era abasinga basobola okuba ate nga beebika omwali n'omukulu gwe bayita Christopher Sebadduka n'addayo saidi zeeye Bukomansimbi gye bayita Butenga ne yeebika n'agamba nti yafa kumbe yali adduka omukulu gwe bayita Obote ekitabantu kyali kitandise obudde obwo era abayimbi bangi nnyo basobola okuba ate nga badduka Matiya Kakumirizi ye n'asibwa omukulu Dani Mugula ye kwe kuba ate nga yasigala ebweru kwe kugwa mu mukwano n'omukyalo ono gwe bayita Freda Namuddu nga wayisa akabanga katono omukyala omukulu gwe bayita Dani Mugula yasobola okuba ate nga bagenda mu ntebe gitasingaze wabula Freda Namuddu ye teyasobola okuba ate nga asookerayo yasookerako mu kibiina ky'amazina amaganda eky'omukulu gwe bayita Senkubuge ndowooza mumanyi bulungi nnyo nga bwe nkutegeezezza embeera nesobola okuba ate nga etambula awo ne batambuza ebintu byabwe mpolampola Freda Namuddu n'omukulu gwe bayita Dani Mugula naye nga Freda Namuddu nga ye yasobola okuba ate nga aleka abaana babiri n'embufumbo bwe n'omukulu gwe bayita Dani Mugula yamalamu emyaka 43 egy'obukulu teyasobola kuba ate nga azaalayo omwana n'omu gwe njagadde okuba ate nga tujaguza naye mu mbeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula olunaku lw'abakyala mu nsi yonna
sooka ombuulire naawe. Yakubako ennyimba nnyingi nnyo, waliwo akayimba kowuliddeko nvaako ndi mufumbo, bulijjo kaadi, abawala abasoma. Sooka oyite ku 0756 osooka ombuulire gwe muyimbi kyayinza okuba ate nga akoledde gw'osuubira, ng'oyinza okuba ate ng'ogamba nti yakola ekyenjawulo. Enjawulo eyo gyesobola okuba ate ng'akola omukyalo oyo gwe bayita Freda Namuddu, wadde bangi tebamumanyi nnyo naye oba oli awo. Tubuulire n'ensonga. Essebo. Nze nga Freda Namuddu yasinze okukolera.